Mwena mwena abali wano olunaku lwaleero kitalo nnyo kitalo ddala ekyamukadde waffe muzeeyi waffe erinnya David Luce Rubongoya aze Ssaabawandiisi wa National Unity Platform mu ggwanga. Tuli mu kunyolwa olw'ebyo byonna byonna ebize bibeerawo mu nnyumba ya muganda waffe Kibalama John Bosco gwe bawamba nga 3 June 2019 ne wetwogerera talabikangako nga bwe mmanyi mwena mwena yali yakamala omwaka gumu gwokka nga bamuwambye maama we n'afa olwa pressure n'ebirala byonna byonna. Mu mwezi gwa November last year tuziise mukyala we ate olunaku olwaleero tuli mu kuziika taata we. Kyanaku nnyo kitalo nnyo okulaba nga tuli mu ggwanga bwe liti. Omuntu basobola mubuzaawo ebbanga eryo lyonna mutunulire bano abaana amabuje naye okulaba nga Nabbanja n'abalala bajja ne babisaagiramu ne bagamba Kibalama ffe abamuyina gye buvuddeko mwalaba akatambe akalala oyo Nabbanja gagamba Kibalama ali awe kavule. Ne twebuuza kikyategeeza. Abalamuzi twagenda mu kooti zonna ne tugenda mu Human Rights Commission buli omu ng'asaagira mu nsonga eno eya Kibalama n'abantu abalala 17 abaabuzibwawo. So kitalo nnyo kitalo ddala okulaba ng'eggwanga lyaffe liri mu mbeera eno. Era kyemmanyi abasinga wano muba temusuubira toba oli awo nga 15 January embeera egenda kukola ki kukyuka kisobole okufuna obwenkanya n'ebirala bwe bityo. Naye bano abasajja abatalina nsonyi mulabye bye bakoze. Muganda waffe ali mu kwogera ebibadde wano mu kyalo kino naye mukimanyi nti ebyo byonna bye bakoze mu ggwanga lyonna. Ne babba obuwanguzi bwaffe misana tukunga ensi yonna eraba naye ne bagamba munaakola ki. Naye saagala mugwemu ssuubi mugwemu maanyi kyova olaba kye tuliko tukiyita struggle. Tukiyita struggle lubeera lutalo newankubadde tetulina mundu naye tukiyita struggle kubanga ebyo byonna byonna obisuubira bibeeramu. N'olwekyo basebo ne banyabo tusigale nga tulwana tusigale nga tukola kyonna kyonna kye tusobola okukola. Mwabali wano ng'oba oli awagira NRM bino bikulage lwaki tuli mu lutalo lwe tulimu. Oli ne bamubuzaawo emyaka 7 ng'abaana be bano tebasoba mulabako ono babategeezezza nti yali mu lubuto taata we bamuwambira. Nosanga omuntu ng'akyawagira abo abantu abasobola okubuzaawo abantu bwe batyo. So kyanaku nnyo kya buswavu nze bwe ndaba omuntu yenna yenna kati ng'akyasobola okuyimirira naye n'akwata akazindalo bwe kati n'agamba nti yawagira NRM. Kubanga obeera bw'oba owagira abo kiba kitegeeza owagira bino ebikolwa bye bakola ebyokutulugunya abantu ebyokubba akalulu mu ngeri eyo n'ebirala bwe bityo. Naye Katonda nga bw'ali omulamu tusigale n'essuubi tusigale nga tukola kyonna kyonna kye twetaaga okukola okulaba ng'eggwanga lyaffe literera. Basawo ne banyabo mbaleetera okusaasira okuva eri pulezidenti waffe ow'ekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu Robert. Abasinga wano mwebuuza ali luddawa naye twogera naye weewaawo alira ku nsiko naye ndowooza mubadde mulaba oluusi ng'avuga booda oli n'ayimirira n'amugirako masiki n'agamba nzuuno ne yeeyongerayo. Oluusi n'omulaba ng'ali bwayise, oluusi n'omulaba ng'ali ku kitebe ng'akakalabya emirimu gye. Naye ng'abasajja ba Museveni abeeyita abajambula n'ebirala nga tebasobola mulaba wawaali. Kati nno basewo ne banyabo nga bwe bamunoonya nga tebamulaba oba oli abagenda kumwekangira entebe mu ntebe. People power, our power. Banange tusigale nga tulina essuubi tusigale nga tukola kyonna kyonna kye twetaaga okukola. Katonda ali naffe byonna bye tulubirira tugenda bituukako nga Katonda waffe bw'ali omulamu. Famire tugenda kukwatagana nabo nga bulijjo tubadde tubayambako era ne bano abaana tujja kubayambako nga bulijjo mu mbeera y'okudda ku ssomero n'ebirala bwe bityo. Naye ffe ng'ekitebe tetusobola ku replacinga bazadde b'abano abaana
mukimanye nti tulina abaana kati abakununkirira mu bitaano abantu either abattibwa abali mu makomera ababuzibwawo n'abo be babatulugunya batakyasobola kukola. So abaana be tubadde tulabirira abali eyo mu 2 naye nga burden y'abaana basuka mu 5 abali eyo. N'olwekyo namwe abasobola okuyambako ku baana abo kiba kituyambako okutwangulizaako emirimu. Muzeeyi Wumula Mirembe kyanaku nnyo. Muzeeyi ono nali naye ku lumbe lwa mukyala Kibalama era yambulira nti ekintu kyasinga okwagala mu bulamu bwe kwe kulaba ku mutabani we. Ekyo kye kibadde kirooto kye ekisigaddeyo mu bulamu. Kyanaku nnyo nti takituuseeko era agenze nga tukyali mu mbeera eno naye nga baganda ffe bagambye tugenda kusigala nga tubanja Kibalama. Tugenda kusigala nga tubanja Kibalama kubanga tukimanyi bulungi nnyo ab'ebyokwerinda aba gavumenti ya Museveni be bamutwala. N'olunaku olwaleero tumubanja ate si yekka n'abalala bonna be babuzizaawo mu mbeera eyo. Omukama abeere nammwe. Muzeeyi Wumula Mirembe. Banange tugende tutuule wano. Tweyanziza tweyanzeege.